abalabi baffe tubalamusizza nnyo ne tubeebaza okutulaba tusaasira abo abalina ebizibu emutuuseeko ne twebalizaako abafunye ebirungi obadde ne wayiseewo akaseera nga tuludde okuwayaamu era bingi bigenze mu maaso ebigenze mu maaso ebimu byennyamiza ate ebimu bisanyusa ng'ekitongole twafuna omukisa nti waliwo ekyali kyagana okussibwa mu nkola eky'omuntu okusaba olukusa nannyini ttaka nga tannatunda ne kuno kkooti yakisalawo tokkirizibwa kutunda nga tofunye lukusa kuva wa nannyini ttaka. Bangi badde boogera ebigambo ebigenda mu maaso. Tulina ebigambo ebigenda mu maaso mu Lubigi, tulina ebigambo ebigenda mu maaso e Kasokoso n'omubaka Ssemujjunganda badde bamukutte oba bamutadde tetubirondodde nnyo naye kyonna kyonna kiva ku nteekateeka y'ettaka. Buganda Land Board yogeddwako bingi. Ffe nga Buganda Land Board tulina emikono misibe oba n'ettaka naye nga abalikozesa balala ate abalungamya enkozesa yaalyo era balala. N'olwekyo abantu ate olukongole balussa mu bannabyabufuzi ne baga nti bannabyabufuzi beenyigira mu kugaba olukusa mu kukkiriza abantu okukolera batakkirizibwa kukolerwa mu mateeka. Tugamba nno tulina munnaffe kansala Suuna agenda kujja bwe tulinayo olwaleero agenda tunnyonnyola bannabyabufuzi lwaki mwenyingiza mu nsonga z'ettaka ngaye temukkirizibwa. Tulamusa abatuulirize oba nnyonnyole wakati gwomugu naffe tulina ogwetikkula nti naffe oluusi emikono gyaffe misibe mwe mulina otuwa obuyinza tubeeko we tukoma. Lamusa kubatuuliriza. Abasabo ne bannyaba abalungi mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi. Amannya yenze Suuna Farouk. Munzikirize sooke okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amatikkira ag'omulundi ogwa31 ge tugenda okujaguza okwongera okunnyikiza n'okusaaliza abo abaali batuggyeko obwakabaka bwaffe nga bakozesa eryanyi. Ate bwe tuba nga twogera ku nsonga za ttaka Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka. Kale nabwe kityo pulogulaamu eno etuukidde mu kaseera katuufu nga tujaguza nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo alamula. Bassebo ne bannyabo njagala kwebaza muganda ng'ono Gambobbi okuvaayo n'enteekateeka eno ffe bannabyabufuzi nze bendowooza nti bannabyabukulembeze okuvaayo oluusi okwenyigira ennyo mu nsonga z'ettaka oba oliawo na biki ebiviiramu fulungamye muyingiriramu gwa era lwaki muyingiramu. Kaakati ffe ng'ab'ebyobufuzi ekintu kino kyali kiteeketeeke era njagala okusaasira nnyo Obwakabaka ne mukadde waffe Katikkiro omulimu gwaliko olwaleero ogw'okununula ettaka mu mikono gy'abo batamanya ŋŋamba mulimu munene kuba si mwangu guliko n'ebiwandiiko ebiteeketeeke ate nga baabitukakako ffe nga bannansi okubikkiririzamu. Gamba ng'ekyokulabirako mu mwaka gwa 1981 njogera ku munnabyabufuzi ayingira atya mu ttaka. Mu mwaka gwa 1981 abatufuga wano olwaleero baakwata emmundu ne bagenda ne bakuba emmundu yaabwe n'etokotera eyo mu bitundu by'e Luweero, e Rwenzori n'ebitundu byonna eby'eggwanga ebirala n'essingo yonna. Ate nga ffe bw'otuuka wano mu Buganda ettaka liri nnyo wano eriri vagini oba lyoyinza okuga eryensibu mu kitundu kino eky'amasekkati g'eggwanga. Naye eno baali balwana ng'eno ebasala n'olukwesikwesi nti buli we tuwamba kubayeekera ate omu munnaffe yasigale ng'akola ki ng'akumawo. Era bwe batwe baakuba emmundu eyo mu bitundu by'essingo nga bw'ogambye emmundu yaabwe n'enoga njagamba nti n'ekola ki n'enoga. Kakati bwe baatuuka e Kampala wano ng'ennaku z'omwezi 25 bo ze bagamba nti 26 ne batandika enteekateeka eya butya bwe banaatwala ettaka eryo lye baatwala mu biseera by'okulwana butya bwe lifuuka eryabwe. Era nabwe ekityo ne bakola ssemateeka wa Uganda ono gwenkutte wano oba simayo abantu bamulaba ono ne bagamba ne bakola ekirangiro muno ssemateeka nti bassebo ne bannyabo buli muntu yenna asiŋŋaaniddwa ku ttaka ng'alimazeeko emyaka 13 emabega ettaka eryo babala 12 emyaka 12 yes nti ettaka eryo lifuuse lirye bwoya. Kaakati ng'emyaka 12 egyo bw'ogibala gigenda giggwako wali mu 81 bo we baatandikira odyegabira nga batokosezza emmundu abaliwo babakoze ki babagobyewo n'abalala nga bakoze ki nga bafudde.
bwe bato ne batandika okutwala ettaka mu bitundu bino ebya Buganda. Kaakati ekyo bwe bakimala ettaka nga lifuuse lyabwe n'owulira abantu n'owulira ne bagga Tumukunde nti alina siko ya mayiro 8 wano ekapeka nogayi bannange Tumukunde okuvaawo ye siko ya mayiro ezo 8 aba yazigulawo biseera ki basebo ne bannyabo njagala bategeeza munnabyabufuzi bwato bwatandika okuyingira mu nsonga z'ettaka ng'akutte emmundu n'agenda ettaka eryo n'alitwala naki n'amaanyi. Kakati ekyo bwe kyaggwa abataafuna mu ngabana eyo eyasooka ey'omulundi ogwasooka ne batandika okukozesa amaanyi ag'ebyobufuzi ne batandika okuwaŋŋangusa bannaabwe abalala be baali basanze wano. Ssebo Kololo oyo kaali kasozi kabagagga kuva dda ne Muyinga era abaasulangayo be baali mu zi gavumenti za Muteesa ezasooka Ssekabaka Muteesa be baali mu zi gavumenti za Lutwa bo bennyini be baasanga Kololo baabawaŋŋangusa ne batandika okwegabira amayumba agaali ag'abagagga era n'ebimu abantu kati saaya be bayinza okulaba ebiri recent ge mayumba nga ag'abamikwano gyaffe abasembyeyo Basulayimaani Kiggundu baasulanga waggulu Kololo naye kati bw'ogenda n'obabuuza nti mukyalinayo amayumba bagatwala bwe baamala omutayako nnatti y'ebyobufuzi n'enywera ne bamuggyako buli kike n'amayumba bagatwala. N'ennaku zino era walabye mukyala wa Amiini ng'akaayana nti neeyange mwagibba muginzirize. So ebyobufuzi bwe bito ebize biyingira mu ki bwe bize biyingira mu ttaka. Nkiikirira abantu b'ekibuli ew'omulangira jjajjaffe jjajja w'Obusiraamu y'omu ku bantu b'enkiikirira era tumwenyumirizaamu mu kitundu kyaffe atuluŋŋamya nnyo. Ffe ekibuli temuliimu migozi obano gya ttaka oba lwakubanga atiibwa ndowooza y'ensonga lwaki ffe tulina kukalembereza. Tweyanze nnyo tweyanzeege tujja kuba twogera ku nsonga zino mutusonyiwe situlese bya bufuzi naye abantu bagenda ne beebuuza ne beerabira nti Obwakabaka bulina ebitundu ebitawera 20 ku 100 ku ttaka eriri mu Bwakabaka. Ettaka erisinga lya bwannannyini eddala liri mu gavumenti. Kati emigozi oba ne luusi abantu gye bateeka ku Bwakabaka eno nga temutuyamba nga giri bw'olaba engabanya y'ettaka tujja gyogerako ku kitundu kyaffe ekinaddako tunnyonnyole n'obuvunaanyizibwa bwa NEMA tunnyonnyole obuvunaanyizibwa bwa Forest Authority tunnyonnyole obuvunaanyizibwa bwa National Roads Authority. Ebyo bye bitongole bivunaanyizibwa okuluŋŋamya kwogattira pulaani era abantu beebuuza nnyo abantu bagenda baga nti bali bazimba mutunulawa bwe bannabyabufuzi bemukiikirira tujja kujja tuluŋŋamya abantu ku nsonga eyo tujja kubanga ne kansala Suuna okumala akabanga mu pulogulaamu zaffe zino mwebale tulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale.